awamu n'ekibiina kya National Unity Platform okumpa omukisa n'enkyalira ku bannaffe Eddoha ab'enjawulo ba Edi munange omusogo we Butiki bonna saagala manya kuba nnyinza ate okunyiza abantu naye obukulembeze bonna obwa National Unity Platform mu Doha bannaffe mwenna abawangalira eyo mwebale okunkyaza kayongo abantu batwagala abantu batwagala ate naffe tulina okubasiima nga tuli balamu siyinza butabasiima nga ndi mulamu abantu batwagala abantu batuwuliriza abantu munaye batuwa ekitiibwa ate kyotayinza abalala eno kibazibuwalira okutuwa naye abantu bali abali mu ziri ensi ezikulaakulana ku speed skyrocketing ensonga zetwogera abantu baziwuliriza nnyo era baziwa ekitiibwa bwe nagwa Eddoha nasangawo omu ku bannaffe ab'e Busoga omwami omuvubuka muto bw'ati akola ku airport bwe nali ngenda ku security check omuwala muto ku Hamad airport era yali Munnayuganda nga yali mu kukwasaganya kugamba capacity ya human resource tugiyina naye ate ekisinga okunyiiza ate bw'otuuka mu embasa ya Uganda abakolayo ba Filipino era wali boogera Uganda none Uganda tebayi mukama firimu eri wali ewaffe wano kwembasa ya Uganda bakola ba Filipino na ba Sudan kugamba ejogo eri clear cut nenga eyo intwina y'abaana ba engineer nkugambye twina y'abaana baraninga ku level ya runninga security ya airport omwana ngama ya runninga computer ya manyanti katono omuntu ali admissible liability ngeri kuye very young people bana batonyo myaka 20 of course twina challenges n'aba abaana abanyigirizibwa era basasula sente ntono nnyo nga bali kubwa welfare mu maka g'abantu ab'enjawulo kubanga era ffe tulina endagaano ezitafa ku bannansi abalala bonna endagaano zaabwe zikola ki zikwatagana naye ekyasinga okwasa ennaku kwe kubanga nkubuulira ebyo byonna bayinginiya mulinamu abakulembeze abali mu civil aviation mulimu abaana abali mu medical departments nga baana ddala olaba they are intelligent, they can help a turn around of the economy of this nation naye nga bali babadde reduced to okuba nti bawangalira eyo kubanga gye basobola okufuna omugaati of course when n'abantu b'e Dubai nabo bakutumira nnyo Haji Uluwombo wayogera naye musajja wamuleseeyo Haji namuleseeyo ali atya ganta logendayo empombo oyidako damani taina tabo era tumwebaza yatukolerayo kantangawuzi akatu managinga mu health condition gye twalimu njagala kwebaza obukulembeze bonna Patusha Mugisha wa Gulf bonna abakulembeze b'e Dubai Abu Dhabi byonna njagala kubebaza akaseera akatono ke twamazeko ffenna nga tuwaya ku nsonga z'omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate n'ensonga za Uganda okugiribalatinga okugijja mu mikono gy'abannakyemalira bwana Kayongo nno ekyasinga okunsesa kankikubuulira tutuuka ku airport e Uganda wano Entebbe tuli mu bbanga kakazi nga kakwata essimu nga katandika okwogera bogereramu mu communication yaabwe baba communicating n'ensimu mbamugenda okugwa embeera weather eri etya kati nga ngamba leero kantekeyo amatu mpulire Uganda ate ekirungi twaliko abantu abasukka 1,300 nawe kityo obujulizi manyi nti bangi babuyina ng'olwo omwana asooka atutema mu Uganda you are getting into a mosquito infested environment nga batandika okuteekako ebigenderako ku bigundi ku nsiri temuzanyisa ensiri ya wano eruma ate teruma bulumi naye neziruma neziretera ddala ne malaria yambala ebigoye nga bikukwata
nga biwanvuko bwoba ne giraavu jangu nazo beera ne sokisi mu kigere buli kaseera ennyumba gireke ng'ogigadde ate esitekako ebbugumu zisobole muli munyonyi tuli ku nyonyi tegamba omusaabaze atiisibwa abuulira ate nga balina omubulira ekituufu nina mu America maama wange bamuyita Mama Teresa nagezaako okunyumyamu naye nga mugamba nti ojja kugendako e Uganda nanga tisobola mwanange ekyangobe e Uganda tikindi ensiri eri e Uganda awo ekuluma wena wakola ki naye kwegamba ngo era olaba ebintu bino kayongo nze nakulanga tewali nsiri ennuma okimanyi nti abapenzi olowooza ntunyumya bunyumya bintu bino kubanga walingayo kye bayita Victor department ng'omulimu gwayo nga balanga mu municipalities mu bibuga ng'omulimu gwabwe gwakufuuyira ezo insects pesticides kugamba nga bagezaako okukabinga ensiri mu myalo egyo nga kiri rutino nga kya buli kiseera bano we bajja kakati bw'okola analysis back ekyo department yavaawo in fact mu Kampala ku Buganda Road awo nga ku library we wali ennyumba ezaali eza department eya health n'okusomesa abantu butya bwe bayinza okuziyiza stagnated water esobola okukola ki okubreeding ensiri naye bano olwokubanga bo baagala nnyo okubba sente they never go to the core of the challenge bo banoonya ekyo ekiyinza okubanguliza kye bakola bagaba butimba bwa nsiri nowebuuza nti ensiri eruma yebaseeka kuba niba otyama wano butyekuluma therefore you must find a bigger problem naye balowooza nti era basanga tugabye obutimba bw'ensiri tugabye kati obutimba bw'ensiri naera kakati Museveni yagabye kakati n'omubuuza nti aha kusaawa emu omuntu aba atudde awo waali nga tanneebaka bwe bakamangu nti si bakozi naye mumbatereddewo safe environment nti alina kuba mu katimba ate akatimba osooka n'omugamba gwe mwennyini nti kafuuyire kitegeeza akatimba bwe kaba kalina okufuuyirwa a substance efuuyira akatimba ka protectinga penetration y'ensiri ye substance yennyini gy'olina okugezaako okumanya n'okunoonya n'okumuzuula osobole okufuuyira nga societies tosobola kugwa kigali n'olowooza ku nsiri teri nsimu ogenda n'ofuna nsiri okugjako Uganda kyokka ekyo tekyakomaawo tugwa ku airport twamalawo twatukawo saa 9 twavaawo 12 nga kiki migugu tegijja tewali na check-up eriwo tewa workmanship nga tewali na muntu yenna ayinza kuvaayo n'agamba bannange mutusonyiwe 3 hours ba invest abantu bazze mwogera ku tourism mugamba nti kati tulina okuba nga twogera ku tourism kubanga nandibadde bino sibyogera but the treatment abantu engeri gye babayisaamu abazungu balina abaana baabwe bazze n'abantu baabwe mu holiday and they are treated in that kind of thing tetusobola ku painting beds of roses zizokka engeri gye bakuyisaamu eri mu airport sendala babakwatanga ekyatika naye tekwali esi yavuddeko network yakubaka bubasa ya internet na free wifi omuntu n'amala nga amaze essaawa 3 olugendo olw'essaawa 4 nomala essaawa 3 ku airport ng'olinda migugu to make it 7 hours ekyo kiri unacceptable bagiyita Pale FM 17.9 ekula eri omutwe bulijjo osobola ogenda ku mikutu gyaffe emikwanira wala Pale FM Uganda WAISWA ojja kuba omulaba butereevu ayambadde enkofiira eringa eya Raila Odinga kwali bulungi nnyo agenda maaso ayambadde essepewo liringa lya Raila Odinga baguyita batya nobita Bukyagulanyi Mukyagulanyi Bukyagulanyi ayambadde Mukyagulanyi essepewo agiteddeko bulungi nnyo ategendera ku suuti yavudde Bulaaya ye essepewo kano president yakampa nti osinzira omukanyuge gema kale kazi nozuliranga kati vibe ziri waggulu kazi je
obulamu bwange bannanga okwoza engoye tekyali kyangu gyendi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ŋŋonvu olunaku lwonna. Lwaki? Ki ekyakutuuseeko Maria? Bannaye madamu, okuva lwe waleeta WAISWA Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna. WAISWA